kijjidde ng'olunaku olwaleero y'ensalesale w'okugema polio mu ggwanga lyonna era agamu ku masomero agatuukiddwako kubaddeko erya Bonga Hill, Victory Primary School wamu ne bannansi ba Eritrea abasenga eggaba. Akulira ebyobulamu mu ggombolola y'e Makindye, Dr. Makindye ategeeza nti wadde okugema kubadde kutambudde bulungi okutwaliza wamu ebitundu 80 ku buli 100, kyokka basanze okusoomozebwa olw'abakulira amasomero agamu ababadde baziyiza ttiimu zaabwe ezigema okutambuza enteekateeka eno. Tufunyemu some issues n'amasomero agamu kubeera nti the headmaster oba director aba tasobola okuconsentinga ku lw'omuzadde. Kati ne babuuza abazadde ate abazadde ne badelayinga okurespondinga. Kati ne tubeera nga some children cannot be vaccinated. Ssentebe w'ebbunga Zaake Nadduli ategeeza nga batajja kukkiriza abantu balemesa enteekateeka za gavumenti. Tusooka twafuna obuzibu eri amasomero agamu wamu n'abazadde wamu n'amaklezia n'amakyaki ng'abantu bano tebajjumbidde nnyo kutambuza njiri ya kugema polio. Naye kati etutuuse tunyikidde nabo era nabo bennyini balabira ddala nti ekintu kino kigenda kuyamba abaana baffe, abaana b'eggwanga, era kati tugenda kuba nga tukwatira wamu tusobole okulaba nga tutuukiriza ekyo gavumenti yaffe kyatusindika okutuukiriza. Bo ab'amasomero bategeeza nga batanajemera nteekateeka eno wabula nga balinda lukusa okuva mu bazadde b'abaana. Wherever we are doing something, we have to make the parents to consent, which some other members they already consent. Even the LC3 Makindye called my director. Omuzadde omu asangiddwa ku ssomero lya Bonga Hill ategeeza nga batalina buzibu na kugema mwana we. Abazadde mbakubiriza nti tugeme abaana bave ku bino bagamba nti eddagala tugeme abaana tuba preventing okufuna polio.